Police mu district ye Queen ekiri mu Bendobendo Sebeyi eri ku muyigo gwakulira ebyenkulaakulana mu district eno Silver Mumeti ngono ogumuyigisa gwa kukakana ku nsimbi z'emyoga n'azezibika n'oluvannyuma n'amalamu omusubi. Puts them at ransom. You must withdraw this money. He intimidates them. Remember, one even testified. He puts them at gunpoint at worst. And he has this group of people who keep on intimidating the SACCO members. Kino kiddiridde Minisita Microfinance era avunaanyizibwa ku nkola y'emyoga Hajji Haruna Kasolo okuba olukuŋŋaana mu disitulikiti eno ng'abatuuze bamutegeeza nti bo tebalabanga wadde ekikumi okuva mu nteekateeka y'emyoga. What is there on the ground is not good. People did not get the money. More than 70% of the money which you dispersed to this constituency did not reach the exact beneficiary. Abatuuze n'okusinga eddala abawangalira mu ssaza ly'Essoya ekiri mu constituency ezikola disitulikiti eno wakati mu maziga balumiriza momenti okukozesa olukujjukujju nabba ssente okumpi mu buli ssako nga y'ensonga lwaki tebaganyuddwa mu myoga. So this was a terrible thing and terrifying actually. Boogedde ku mbeera gye bayitamu okuva ssente zaabwe lwe zabbibwa nga n'ekisinga okubaluma yo gavumenti emanyi nti yabawa ensimbi zibayambe so nga zabbibwa. And then we felt bad, and even up to today we are not doing anything. We are now locked. So Honorable Minister, that you are Minisita Kasolo alabudde nti ebikolwa ekika kino si baakubikkiriza era nga bakusisinkana abali mu ze SACCO zonna ez'emyoga ne PDM okulaba bwe bayinza okumalawo emivuyo gino. Oyo ye kaakati alina ku misinde ate tulina okumukwata era bwe tunaamukwata ssente ze alina okuzisasula kubanga evidence weeri baali bagezi nnyo bano abantu be yajjako ssente nti abamu baamuwandiisa so balina obujulizi bw'amaanyi nnyo mulumiriza ssente yazitwala naye njala kunoonyeza ne ku banka eyo wali akawunti zino lwaki emivuyo egyo gyakolebwa ojja genda okukizuula nga ne banka eyo nayo yenyigiramu okuyamba ku commercial office okubba ssente zino ku akawunti z'abantu. RDC Right ASP Atwayire Hope Nombako omukyalo wa disitulikiti eno basabye minisita aleete abakulu mu kakiiko okuva mu maka g'obwa pulezidenti aka Anti-Corruption Unity kubanga emyoga gye balinamu essuubi okubbulula ekitundu kino. Puts them at ransom. You must withdraw this money. He intimidates them. Remember, one even testified. He puts them at gunpoint at worst. And he has this group of people who keep on intimidating the SACCO members. The commercial officer is already on interdiction on orders of the minister, and he cannot come to office until he has made substantive explanations or answers whatever is wanted. Minisita Kasolo alagidde poliisi okuyiga momenti yonna gy'ali asobole okuzza ensimbi ze yanyaga ku bantu n'alabula abo bonna abeesomye okubba ensimbi za gavumenti okukikomya. Tanze nga commercial officer yalya ssente zonna abantu we bali bamulumiriza ekyewunyisa nti ne kawa akimanyi ne RDC balwana kiro na misana baafuuka b'amaanyi bakawo bagundi ba commercial officer. So n'olwekyo mu bitundu ng'ebyo tuba twetaaga okukwatira wamu okulaba nti omulabe w'eggwanga lino omulabe wa wealth creation omuntu ng'ono commercial officer yeetaaga okukwatibwa yeetaaga okubonerezebwa ate yeetaaga okulaba nti ssente ezo ziyalya zisasulwa. Kizza Peter yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.